naye Chairman Nyanzi ofa kinsi bwulira muri yagala kuwako bwa honorable kale kibina kituule kise resolution ngegamba nti kyokuva kati Chairman Nyanzi awereddwa kitiibwa kya honorable ne Chairman Nyanzi ebyobufuzi ebyokwesimba lwaki tubinyuka lwaki Chairman Nyanzi emyaka ekisooka emyaka gyali kalina kutula wali yebuuzibwe kali yakyusiza okyusaamu omusajja Roy Sembonga dokita amaze ebbanga mu NUP musayi muto gwe bandirekedde ekiso ekyo kuba nayitesimbye wangambe byokulekera tebiriyo no si bwe nakugamba nagamba wabeerawo okuteesa osobola okuba wabula n'obagamba singa muteesa wano Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe chatwe kumide ku Lubalusewa TV naga buli olaba tukomye omanya tulese nsonga ku nsonga wano ku Lubalusewa TV. Gera wali ku YouTube kwe tuli subscribinga, likinga, commentinga solo kubatenga tukuweza mumperize nungi etagambika. Ndine Muhammad Katabira mutunuzi wa nsonga atenga munamawulire. Tugenda kuba tutandikirawo kababuzeeko sobolo kubatenga tuogera. Abatulaba ku Lubalusewa TV mwenaje musinziro kubanga mtu gobeera natira tukomyewo okubanga tubatuusaako ebyo ebiri emabega wa mawulire ebyo mulabye
tubigenda ebuziba ne tubisoosootula ne tubikuteera ku mmeeza gwe ne wosayirawo n'olaba ekituufu kyekiriwa ku ebyo byobadde tumanyi. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Daudi Mugema omuyimbi eyatufuddeko. Daudi Mugema yakuyimbira oluyimba Katonda w'abanaku teyeebaka n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Azaala ajja nange obulwadde yali agamba wano mu bulamu bw'ensi ensimbi. Kyo n'oba oyimbye nnyo Katonda nga gw'osinga oyimba gospel n'oba gw'okyasinza okukuba era otuuka Katonda nakola ki n'akuyita n'ogenda gy'ali. So Daudi Mugema yavaayo n'alaajana n'agamba bannange ekigere kinfukidde ekigere obulwadde bunnuma. Daudi Mugema n'ayambibwako abamu abasobola okuba nga bakwatibwako ensonga n'atwalibwako n'e Bulaaya afune ku bujjanjabi n'amala n'akomawo n'ayimba n'oluyimba olupya. Musajja we bambi alaajanidde mu bulwadde naye ekisinga okuluma mu dduniya muno ebayimbi okubanga ekintu bwe kibeera ewa munnaabwe balaga nti tekibakwatako naye bwe bamala okufa eno gundi ki gye bagendamu eyo gye bakungubagiramu abayimbi theatre National Theatre. Kuka ekisinga okuluma nti mwe mbanga obulamu bw'omuntu mubulindidde ku National Theatre. Bwamala okufa awo ne muleka mujja ne muteekawo bibandi byammwe ne muleka muyimba ekiro kyonna. No. Bane muyambengako ku bantu ng'abo. Omusajja alaaja yitwawuddeko nti yafiiriddwe naggulu. N'atuuka okubanga atist agenda ataata asabe. Obulwadde yabujja ggulu. Yagenze atist asake eggulu. Naye nga bayimbi banne babaddemu ne bayimbira ebbanga abamusuuta nga baakolanga ki. Yandigenze mu ddwaliro. Abayimbi kale bannayuganda ne bamusondera kasente ak'okumujjanjaba. Kati eggulu yadde mu ddwaliro. Osimanyi eggulu babagezi kulaba abakulu. Ngamba wano yabadde mu hoteli. Ale kati ngamba mutomanyi. Ebana. Sebo mugerera bbali wano mubitya. Banayi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Olaba wano ku nsi. Omuntu ye muntu. Olini wabeera munnaddiini atya eddiini esigala esanga omuntu nga muntu. Kituufu. Nakugambako wano juzi yali akulira ekkanisa ya Uganda oba yali akulira Kampala. Ntagali. Sinayiru zibiri ezamutuukako. N'atagalamu. Yayagala omukyalo omufumbo naye nga yekyuka nga yeyabagatta. Yabagatta atali yabagatta mu kyaki. Ate omukyala gwe yagatta n'amusigula ku bba n'amuzaalamu n'omwana. Era omuntu y'omu ne yeekubana ne banne ne batunda ettaka lya kkanisa Entebbe eyo obuwumbi n'obuwumbi. Mu ngeri y'emu ekereziya yabadde limedde ekyapa ky'omukadde. Mukadde yabateresa ekyapa byagenze okuzuuka nga baguzaako ne kampuni ya station. N'omukadde ne bamuweereza n'ekibaluwa nti vaawo twagala kukozesaawo nga bagamba yabawo. So kati olaba munnaddiini be tuyita bakitaffe mu Katonda basobola okukola ebintu weebityo bwe tugamba nti bali ku mukono gwa ddyo gwa Katonda kati olw'abayimbi olw'abantu abalala. Wano mu nsi tutereereza nnyo mayiti omuntu afudde. Ensonga lwaki bagamba n'okugamba nti omuntu afudde tebamwogerako ki. Omuntu atasobola kuwa yadde esiringi ebibiri ng'oli mulamu bw'ofa asobola okugulira sanduuko ya bukadde 5. Oyo ye muntu ekyo tekisobola kukyuka. Era bino byogaba bannaye ndwadde mbesima amabugo gange mugampe ngalye nga ndi mulamu ebyo tebisoboka. Oba bayimbi nze sijja gamba nti oba bayimbi be bamusuuliridde kuba okuyimba si profession. Okuyimba si profession. Okujja kuba lukibaita music dance and drama ye profession. Naye singa yali profession singa buli muntu atandika okuyimba bamugambye kapula zo ziriwo kuba bisomera. Walukagawe yayimbya naga nti yimba tekuli interview. Ennaku eri mu ndongo amayina atamanyi bonna bajja. Kati ategeera n'ategeera bonna bajja. Nsonga lwaki n'abayimbi okwegatta tekisoboka. N'abalabye walinga bonna bawuuzuma bali mu kuyimba no bataddewo simanyi abaali b'ekyawa kyawe eddambu bonna bakuta microphone bano babaakinga byantabiriyo. Kati obuzibu obuliwo nti omusajja alaajanira aluuna mu biru naga aluuna nze yaliko ne mu kibiina kyo biki
bayimbi ola bayimbi tibayina emitima ebivundu naye mpulira kati ndo mutima gwa Haji Haruna ate nga Haji ate obwa Haji kitegeeza ki nkugambye bannaddiini oli yayagala mukazi gwe yagatta ne bbaawe kati ng'oyita Bulesi Haji oli kitaffe mu Katonda yabisoma Haji yagenda bugenzi Makka Katonda ogendayo bugenzi n'omutegeera nti wuuno notandika okukyukirawo olowooza era ne bya Haji bikusanga abayimbi balina emitima embi saawa eyo bajeyo abaana be biki era ne ku Haji omu g'ogamba era ne ku kufa kwa Mulwana era byali bingi ebitambulira nga byetololera ku Haji nga bagamba tayambye Haji Haruna tayambye guno Haji Haruna tayambye Mulwana Mulwana bebamu kubatandikawo yo simanga yo hotel bagita H&M restaurant kinga ya Haruna mu Mulwana munamana mwefuli ngamugamba lwaki toyambye ku muntu gwali gumwatandikamu na business atayina kyanyega kati olya ne mugema naye ebintu byamugema bibadde bibuzaabuza bwagamba Haji Haruna tamuyambye bwagamba mbosema yange ekigere kyawo kyalwala bwe babakwata ne babasiba olw'okuyimba oluyimba lwa opposition ate ogenda uli oluvaayo agamba ate Walukaga yanjola ebigere okuyola ebigere byonna abatabitwata ndowooza naye kati alabika mukubaza ndoza Walukaga yabazako ekigere kimu kyeyayolako omukulu n'asigazaawo kekisobola okutambula so kati otunula katuka n'ogamba kati mugema ekisooka n'abayimbi bogamba bandi muyambi abamu badde abawakuddeko entalo Haruna tanyambye nze omu kubateeka ebigambo ebimu mu nnyimba ze ate Walukaga yanjola ebigere bwe buzibu bwennini kale abali osobola kujja kukuyamba nakuyamba bati nakuyamba ajja gamba yajja kumbe ayagala kundaba obulwadde bwange butuuseewa bongeremu oba bakomaawo kandi oba muyimbi otuuka n'ogamba bannaye tutandikirewa tumuveeko olaba ng'omuntu n'abamu badde ku lusegere ebigambo yabayogerera kyalo nga gwava ebweru naawe ng'ojoleta empalezo kali kyembadde simanyi omukulu Mugeme Gulu yadaginze kukola ki era ezikulanoza Gulu waliyo emirimu gy'abalwadde ku genosale nti bw'olwala ogendako eggulu noona waliyo ddwaliro kyeyabadde ngambye bw'olwala ogendako eggulu noona Mosh Media ettekamu ensimbi basinzira Matugga bakola videography ne photography basobola okubanga ate batuukirire osobola okuba ate nga obafunamu obulungi obutagambika bakola branding bakola posters bakola ne flyers abamasomero mwini Mosh Media abatekamu ensimbi Smiles Water and Plumbing Services banonga nabo basangibwa Matugga bakola ku by'amazzi batuukirire basobola okuba ate nga bakuwa amazzi amalungi aga borehole aga plumbing omulungi mu mayumba mu masomero that is Smiles Water and Plumbing Services abado kyatugamba mbadde gamba nti omuntu omunoonya w'omutandikiro muyamba kati abandi muyambi abandi munoonyerezaawo ensonga lwaki newoobera mukyala waka nakubira essimu nagamba omwana mulwadde osobola omugamba era omubuuza kati muliriddawa bwagamba nti ndi waka oyinza n'okumuvumaavuma era omugamba kati omwana obuzibu alina kutwalibwa mu ddwaliro ŋŋamba nga mugenda mu ddwaliro oba nga mutuuse ebisigadde byonna biruzi byonna tusobola bihandolinga naye ng'omwana asoose kufiibwawo kati omukulu Mugema naye oba tolina ssente tolaba wano Yusufu bali lumu bwe yalwala teyagenda kunoonya nsimbi era yagenda mu ddwaliro bagambe Yusufu bali luno solo wakapiira n'oyo w'omupiira naye ajana alina kyeyakola alina abantu abamu naye kyali eyo obufofofo bwatuula ate kye namwakola yali straight forward nga bulumaga naye gundi onkubira ki lwaki onemesa okukola so kati Yusufu yali mu ddwaliro era n'alaajana n'abantu abalala ne bakola campaign nga bagamba tusasule ebbiru z'eddwaliro tujjanjabe ne Yusufu naye kati Mugema tiyabadde walala so kati awo sinza omubiri gw'omugenzi Omukama gulamuza ekisa naye buli muntu abeera ng'olwadde genda mu ddwaliro kale ebbiru erinye simanyi oba bwe yagenda ebweru ye baamukeberanga ekiwundu kuba kati scenario nyingi nga bwe yakomerawo yagamba nti bamukebedde nga tewali kirwadde kyonna kimuluma ogamba nti Walukaga yamuloga kati
ata amawuli agavayo gye yafuddemu ate sibe kansa abadde alinnye paka ku mutima iranga walukaga yalinyisa kansa paka ku mutima. Okay. Naye abayimbi bedda wabadde experience anti walukaga si wakati. Walukaga singa yalimbwa. Singa gye bayiteyo olukuku. Singa n'obuya bwavaako dda anti embwa okuluma olukuku eba ekuze neva ne excess y'emyaka ng'ebulawo ekimu esulirirwa kufa. Walukaga oba akazigo ke yeesiga yakajjawa akakamubuuza enkanyanya. Ogenda owulira mu mirembe gy'abakasozi yabayimbiranga ennyimba. Kasozi olwafa Walukaga ng'ali mu kibiina ky'akasozi n'ayimba. Naye otunuulira kati oba be bamu ku beeyubula. Okay, Abedi Bwanika yabadde ng'alina waali n'agamba bannaayi amasimu gamususseeko. Abantu bonna bamukubira essimu sebo mutugatte mu kibiina tugatte mu kibiina ekyomuwendo kino nga kugatta n'abanuupu bonna bamukubira amasimu twagala kukyuka tulabye ekibiina kyammwe kikiina omulama mu 2026. Neŋŋamba Abedi n'empuuga nga balina emikisa ayina we yabadde. Naye kakati abantu abagamba nti mutugatte mu kibiina kyamasimu gamutta. Lwaki ate mutandika campaign nti mulonda NUP? Batya juzi twali wano n'oŋŋamba Mathias Puga yali ebusoga ng'abagamba NUP mwagikwasa obuyinza naye nga temanyi kyakukola. Kati mugiveeko mwesigette. Era kati mbuuza kati ekizibu kya Uganda NUP buli mpulira bagamba Museveni ye dictator. Era gwe balwana okuggyako. Kati ekizibu kya Uganda wano NUP nakugambye wano Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika, Michael Mabikke bakuba oli mufere munnaabwe ye babayeka bamusenza luti mukaaku ati mu kibiina tebamuwamu kifo oba byali biweddewo. Kati abantu abasatu era naye oyinza okumulya nga atandise okomplaininga nti Mpuuga namuvuddemu omusajja wankwe bannange fa bamuleeta naye obuza kugwe n'Empuuga ani yaleeta munne. So abo abantu abasatu abo okuva bwe baba naabira amaaso okuva mu NUP sina kuva mu NUP bwe baba boolesa nti bayina amankwetu ge bakola mu NUP nga bakolagana ne gavumenti tebayogerangako kigambo wantu wonna nga balaga nti baagala okukyusa gavumenti eriko. Buli we babeera bagamba Kyagulanyi mubi NUP mbi. Kati owulya wuyo Mpuuga yabadde busooka ng'agamba nga we wagambye wano nti bannaye mwalonda NUP kituufu mwagironda twabasanyukira naye ate amaanyi ge mwagikwasa n'obuyinza bwabali babulemerera okukola. Nembuuza NUP Mpuuga yali ayagala ekole ki? Bagironda nga gendoza kyagenda okukola mu gavumenti kyagenda okukola mu 2026 bagamba akali bakendo omuntu tebamala kukulonda. Omuntu okulwanirira eggwanga lyo tewetagisa kumala kukulonda. Tewetaga kubanga olina ekifo ky'olimu. Omukyala eyavaako revolution ya Sudan y'omambuka yali mukyala wa bulijjo nga talina kifo kyonna mu gavumenti oba mu opposition oba wa. Naye yalidinga olutalo olwajjako Bashir yali amanyiddwa ng'ow'amaanyi atasobola kuvaako. Kati Mpuuga bw'alowooza nti alina kumala kumulonda n'afuuka leader of opposition nga yalina ababaka ba parliament abangi ku ludda oluvuganya ekyaba alimba. Wano mu Uganda ne bobeera nga gw'olina ababaka abangi naye nga gavumenti tekyuse osobola kulabisa ndabise nti bayisiza etteeka lino ffe tuliwakanyiza naye baliyisizza naye obubi bwalyo bannayuganda bwe buno na buno so ligenda kujja mu biraaweya. Ebyo opposition bye besobola okukola. Naye Mpuuga bw'alowooza nti kati baali bagamba nti NUP kibiina kiri radical kya resistance kwekalakaasa. Mpuuga bwe bambulira ku bwalida of opposition n'agamba nedda ebyo kwekalakaasa tebikola ebirowoozo tulina kubikubaganyiza nga tuli ku fulo ya parliament. Kali mbuuza Mpuuga bwe yabeera ku fulo ya parliament teeka kiri yagaana okuyita kale bago kiri yaleeta mu parliament neliyita kati yagamba ebya resistance tebikola mu parliament kuteesa kukubaganya birowoozo nga mukozesa buwongo NRM no opposition n'agamba mbu agenda kikola. Kati we yakireeta mu parliament kye kyakyukako waliwo
Kalogato ya bedi Bwanika nete ekiruma ku nsi aje okulaba nga omuntu abadde taate waka ate waita wakasira nga ate house boy namaka mulimu omuntu omulala omusajja omulala Bwanika yakadda era muyinza okumulaba nga yesimbye kuba sente bero siwa singa abadde akyali muvubuka tandi mulabe nga alwanira mu kalulu k'abavubuka kuba sente bw'ekyalo singa abadde akyali muvubuka yandibadde yesimbawo bw'oba wali weesimbyewo kuba president ekyo kiyitibwa kuba MP kiba kiki amadala oba ogamazeeyo presidential debate yaliko Bwanika amadala oba ogamazeeyo kasa weesimba mu ntebe ennene lwaki ate wookirira wansi kale njagala ombuulire ani yali yeesimbyewo kuba president ng'ogyeko Bwanika era nga bafere Bwanika ne Mukaaku beboka baali beesimbyewo kuba president ne bakkirira wansi nga buganye ate ne banoonya obubaka bwa parliament mbulirayo omuntu omulala yali yeesimbyewo kuba president n'amaana akkirira kuba MP tewali Cholanze neunya omuntu abeera nga abadde MP ayina dda kuba meya kiba kyeza mubyo Latifu Sebagala abadde wa kuba MP kabiri abiri mugumu kata yagala kujja kuba meya chifu wa Kawempe obukirida madala eby'obufuzi biveeko ate bakuswaza bulungi nnyo MP gwe naye yaga okujja ewa Kiso Sima LC5 gwabadde MP Arua wali awo ogamba sajja lya bene Sempala Kigozi anti eri bankuba akalulu gye yali mu Makindi East siyo wali mukwana gwo Serukenya Makindi East Serukenya Makindi Sabagabo Makindi East waliyo Alan Serukenya ku Makindi Sabagabo Serukenya yamukuba akalulu n'enkona yamukuba akalulu abo sebo be bamukubajja mu NUP ngulu obudde buweddeyo nga baagala bifunga tebamanyi nti wali abamazeeyo ebbanga Lwamala okulaba nti amasanyalaze waliwo abantu ababala amasanyalaze era oyo kati oyo sajja lya bene yabulawo katono okugenda ne bampuga ne bakasiba nti n'erinnya lyali yali mutuuma nga ndaba ali musa sajja lya bene olwa saizi ye so awo okirida no by the way ata okimanyi nti mulimu ogwa district ssentebe wa district nze nsuubira oba yandibadde namunene nnyo okusinga n'omubaka wa parliament ndoza yandibadde nga governor nga olaba we Wakiso bamutuma governor kuba Wakiso erimu constituencies nga 6 byonna MP bali omu bonna ba MP bali omu naye nga kyewuunyisa ate constituencies z'omukaaga buli member wa parliament ali omu asinga ssentebe wa district okusasulwa emirundi nga 10 naye nga te yooli ali omu atwala district atwala constituencies ezo zonna okukuba kukirira madaala bw'ova mu kifo ekya waggulu tokkirira wansi kitegeezaawo weba business ebeera ku diminishing return eba tekyalina magoba ge okuwa ebekkirira bukkirizi kyoba olina okukola kugivaako kudda ku ndala kati bw'olaba ng'otandise okukkirira bwotyo ebyobufuzi biwummulemu kale fuuka activist nga gw'oli waali weebuuzibwako ng'ekiri mu NUP naye bannaawe simanyi bakyeyamani nyanza omulinako kugubyawo oba muyisizeewo muyisero yabadde olaba mulimu abantu abamu abali mu NUP balabika nga batya kwogera ku chairman Nyanzi simanyi buyinza bw'alina mu NUP oba asalawo kinene muganda w'omukulu ekyo tekitegeeza nti kiba kikuwa mandate okubanga osalawo mu kibiina kuba ekibiina si kya mukulu na mukulu ekibiina si kya family ekibiina kya bannayuganda ekibiina kya bannayuganda awo mbadde simanyi kya bannayuganda kuba n'ensimbi ze kyofuna kiza bannayuganda naye chairman Nyanzi afa kino obubaka bwa parliament nabadde mpita ayite eyo ninda bibipande nga yesimbye wate Kawempe South wakazi we Bashir gye yava naye chairman Nyanzi ofa kino ensi bw'owulira muli yagala kuwaako bwa honorable kale ekibiina kituule kiyise resolution ng'egamba nti kyokuva kati chairman Nyanzi aweereddwa ekitiibwa ekya honorable Chairman Nyanzi ebyobufuzi ebyokwesimba lwaki tubinnyuka lwaki Chairman Nyanzi emyaka ekisooka emyaka gyali kalina kutula wali yeebuuzibwe kali yakyusizza okyusaamu omusajja Roy Sembogga dokita amaze ebbanga mu NUP musaayi muto gwe bandirekedde ekifo ekyo kuba naye yesimbye waŋŋambye ebyokulekera tebiriiyo no si bwe nakugamba nagambe wabeerawo okuteesa
osobola okubawabula n'obagamba singa muteesa wano gwoki wali ogamba nti waliyo ebifo balina okuteekawo reinforcing waliwo ebifo balina okugira gwe teweesimbako kuno teweesimbako kuno gwe wali ogamba awo chairman Nyanzi I side with you beerayo naye kati yamwebisa ota dokita biki Roy Sembogga abasajja babadde mu NUP kitatuliiko ekyo gwe ngamu aba NUP temuliiko ekyo bannange naye nze kyeŋŋamba abakulu mu NUP mwandibadde mugamba omusajja ngobe mu NUP chairman Nyanzi yandibadde yebuuzibwako kukunga n'obufuzi naye n'ataluubirira nnyo kufiirawo kufana kuwona kufuuka MP Kampala Central bakumeza ebbanga kati oze Kawempe South gy'osula sebo Kawempe South baamuyise chairman Nyanzi Kawempe South gy'osula baamuyise asokubanga bakiikirira bulungi bannakawempe South ate abannayuganda mujja kubonaabona nnyo nga mulonda abantu abatasola mu bitundu byammwe kikyo kyabakubisa gundi akalulu Nambi yava mu Kawempe Central ngera wala chairman Nyanzi najja Kawempe North ngate nalukola asula Kawempe North akalulu ne bakamuwa kati chairman Nyanzi buli kimu okifunye obugagga obulina buli kyoyagala okutuukibwako mu nsi okifunye alaga kulembera naye ekibiina kituule mu ekibiina kya NUP kituule kiyise resolution chairman Nyanzi tumuwadde ekitiibwa ekya honorable ebyobufuzi obiwumula ebyokwesimbawo obeere ng'owabula balala ekisooka emyaka gigenze mugamba mwagala kujjako mu abantu abakulu abatula bakankana obwongo obufrizinze ne chairman Nyanzi gwe obubaka wa parliament obwagaza kisebo Roy Sembogga lwaki tumulekera kifo ekawe Kampala Central angubuze nze muddira abalala bagamba sinanga Lubongo yavuddewo najja NUP abavubuka abakadde babiremu nga bawabuyi magezi bawabula neno laba Sembogga n'omwaka oguwedde musajja watu bamu makadi naye nga yomu kwa foot soldier nga bamu kubali basuubira okuweebwa kadi ne bajwa omuferekazi we Bashir kati akadde kano Roy Sembogga we yandibadde yeesimbirawo Kawempe n'abeera omubaka n'ateeseza abantu omulembe gw'abavubuka omulembe omutebi gw'abavubuka chairman Nyanzi bw'oyagala ki Kawempe ndeka bavuganye jotasula nama muvuganye bannange omuntu nga bwakola baga nti akola asiimibwa na Brigadier General Damulira yasiimiddwa olwokuba nti akutte ku bavubuka mu ghetto asobodde okuba nga atateekawo security ennungi mu ggwanga ne bamwongera eddaala president yasiimye n'amwongera n'afuuka Major General Damulira Ulabadde Brigadier General so muyoze asobola okuba nga atafuna flowers muyoze ku lwaki okuba nti asobodde omuntu asingira okumanyira Brigadier Damulira yerumbuye nabe nalaba awo byali ayogera ngalaga mumanyi nnyo ekisooka nze omuntu gw'embanjo zaayoza nga muyinako akakwate nga musanyukiddeko oba nga wanaabeera mu kifo ekyo naamufunamu ekifo ekisooka kijja ne privileges oba n'ebitiibwa ebirala abadde atalina liidika ne bagikuwa abadde alina abakuumi babiri aba counter terrorism ne bakuwa ba military biyamba muntu sekinomu gwe balinyisiza eddaala abadde afuna million 2 nagenda ku million 5 abadde alina emmotoka zino ezaabulijjo ne bamuwampa enkomi y'amajeeri ebyo deployment ze babadde bakuwa entono nga batandika kutuma Somalia ate bakutuma Somalia omanya amajje gaba gayingira agagasaani omuntu sekinomu kati zisiza kuddaano kugamba nti kwali kirungi bamuwadde amadaala lwakuba obuzibu bwa Uganda nti omuntu baba namulinyisa amadaala tebawa nsonga kyakuma kyange eddala bakuwadde naye nga tebayinza kugamba nti kusiima olw'ensonga eno lwakino kyewakola nekino olwakale services zotuwadde services zasinza okukola kuba nti abamenyi b'amateeka bakendedde ate n'abanga abaana ba ghetto abajje tugamukyaka aba bakasolo group
abaana ba ghetto bonna abasinga abajja mu by'ekiyaaye baddawo abagulidde zipiki bavuga piki naye aje nawe yogera nga munnamawulire yogera nga munnamawulire leka kwogera nga tulina nga olina oludda lw'okuutira akadingidi bw'ogamba nti abavubuka abajja mu ghetto abagulidde zipiki gwomuwaŋŋamba ng'oli munnamawulire wagendako ku mukolo gwe yatuuza nayo nsalako ekigambo n'agaba pikipiki 2 mu kibiina ky'abavubuka abavuga pikipiki mu division y'Egombe abasoba mu 200 n'abawa pikipiki 2 kiza buli 100 nga aluwa pikipiki buli bagoba ba pikipiki 100 nga bawayo pikipiki emu kali go ngamba otya mbu buli muvubuka muwadde pikipiki okuta kadingidi okolaki avuka ba ghetto abajje mu buyaaye n'abakolaki n'abawa pikipiki bekulakola pikipiki abazivuga buli lunaku weereta mutwalo ulira pikipiki abazivuga buli lunaku weereta omutwalo weba empya bugwo mu kitundu kali bwokwata abavubuka 10 n'obawa pikipiki emu nga buli lunaku ekwenda kukola mutwalo gumu n'ekitundu baba basula zigabana bati pikipiki z'abawa kali nga ab'Egombe yabawa piki 2 jukira yali sako bavuzi ba bodaboda ezo piki yazibawanga welfare osagedde welfare kiringa bula abataxi bane taxi nyingi niyo amana nagende matuga buli mugo wa bodaboda namuwa pikipiki abadde nyombise sajja akoze nyombise mu ghetto waliko mu kisenyi ngola abawa pikipiki mbeerako ku mawulire ababeera mu kisenyi bavuzi ba boda security gyataddewo yensonga lwaki weebaka buno obudde ozuukuse ozooyo okole ate Museveni naye agamba yaleta security kati kubombya agivunanyizibwako bonna Meja General Damulira kachoka President Museveni yasula ebweru ali kati kisooka brigade ya Damulira talina kitongole kyonna kyakulira kikwasaganya security wa crime intelligence kinonyereza buzzi bwa misango so si kugabira abantu byakwerinda kitegedde ekintu ekyo oli waba wa crime intelligence kitegeeza crime intelligence ye yekireka Matuga Estates Properties natera tukutuusizako plots ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku milioni 4 Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mujeyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala tuina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 oba noti 75 noti 16 ate ng'osobola otusanga Matuga. Ate gwe yandeetaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals.
Ye kireka ye ensambya ntyoza kireka kireka si yali ani waliwo kitongole kye yali ekyali waawo kyali kyamutawaana nnyo ekitengere kye kyafulibwa ku crime intelligence naye oli anonyereza kubuzibwa misango tagaba security yakati wobo ngamba mbu nange okujja waneeno kubadde kufaayo naye kati okitegeeza Katonda oba omuggyeko obuvunanyizibwabo wale bagamba Katonda watakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere ati gwatotendereza abakuuma ekibuga okusinga Katonda semonza okuva ewaka n'okwebaka kale bebanzikiriza n'okwebaka n'okuzuukuka bakedde kuba kade n'empawamuka tozayoza Major General Damulira utuba okitiibwa ekyo toyongerayo ngamwe baani bana Uganda okiikiridde bana Uganda oyina bokedde ofuna ku ndowooza zaabwe gamba yogeranga gwe omuntu toba na muntu gw'okiikirira endowooza yo togigabana na muntu mulala ekyo kintu kye nnenya ku balokole bwe bagamba nti babona again nga tesiddiini ukakasa otya nti omutima gwo nagwo mulokole okujja okwegatta naye mubeere wamu mu kanisa ensonga lwaki ebikolobera ebisinga bibeera nnyo mu kanisa kati naawe kyoliko odira endowooza yo n'ogiteeka mu mitwe gy'abalala nti nabo olowooza nabo muzeyoze kale mukama wange yozayoza Major General nga gwagi Samuel twebaza President Museveni yenda maaso twebaza President Museveni yasobodde okuba nti yajje abaana babadde bagenda okusomera Israeli ne basobola okuba nga ate bakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda nalabyeko ka komedi akamu TikTok omwana n'agamba fani abageye mutu kimi fere twagala kuddeeyo Uganda nfuye naye nga twebaza President Museveni abaana bakomye babaddaana era Prime Minister yabakoze ki yabaniriza wali Entebbe ne Prime Minister ine engeri gyatambulamu baaba atambulanga basire Queen munange babaniriza abaana bebaza President Museveni ne government ya President Museveni okusokuba nti yabajje ku ntata abaana banyumiza olutalo lwe Israeli Iran kyekoze Israeli abaana bali bagenda kusoma Israeli ne basobodde okubanga bakomawo mirembe awo wenyini tutega ntambuli awo wenyini twali twakamala okuva wano gundi nerumba kata era wenjogerera airspace ya kata Bahrain Dubai enyonyi tezikyabuuka enyonyi tezikyagendayo olowooza kiki katabira ffe ngaffe abafuna ebintu okuva eri abasuubuzi abagenda eri ekonomi yaffe tegenda kubanga eri down naye kyo kiri awo mpozi Dubai kuba mpulira banja abasuubula Dubai naye kati kata simaya Bahrain wa bweza nalabye nono yeeyita president w'olugambo naye nga ali star naye bannaye olaba mulimu abantu abamu walayi nga bebavumaganya omulimu gw'abamawulire nga bebalemerwa n'abaana okudda emu basoma nga bebalemesa nalaba nagamba kulwoyo sobola kusoma mawulire bebalaba omuntu nga ali mu myaka nga Josephat Seguya mu myaka gy'alina simanga amaze ne mawulire emyaka egisoba mu 3 ng'akyayita president just wa lugambo president wa kati gobono yagaza otya abaana mu mawulire nti osobola okubeera informal nga okyakwata ne ka kamera bwe kati n'olumbe wantu nti kukwata mawulire kati abaana emijije emito gikole gitya kati abaana ne balaba Seguya era bagambira mu mawulire temuli sente sobola soma mawulire akayatambuza bigere myaka wakamala mawulire mu myaka 3 ng'oyita president wa lugambo ate ng'oli proud byeyita musama abaana ne bamugamba obusama bwe bugwayo musamaavu twalabako omukutu ogumu nga gamba nti president w'olugambo agenze kata kufuna ku ngoye eza shoyi naye kakati emyaka gyomaze Seguya yabaddeyo baba na ngoye mu nsi teri kinnumanga shoyagi gyendese Uganda bana abantu abamu bavumaganyiza omulimu gw'amawulire by the way ensonga lwaki osobola osanga oli n'agamba nti omwana wange sobola kumukiriza kusoma mawulire naye nga kwalabirako ye Seguya agenze kugula ngoye mu myaka gy'alina talina ngoye zisobola kukola sho
kale mu myaka gy'alina wano talabawo baddesign wabawo olugoye luyinza okukulanga yabadde excitement ya nnyonyi nga waliwo yamuwadde offer oyo Sebuya tasobola naye kuteekamu sente agende Dubai agende Kata kufuna ngoye nga sente ayinza kuba azijjeewo tasobola kubanga alina sente oyo sobola mutwala Dubai impozi nga waliwo yamuwadde offer ne bamuwa tiketi egenda nga nanengoye bagenda zimugulira bugulize eri talina sente oyo Sebuya avumaganya mulimu gwaffe ogw'abamawulire omaze emyaka 3 mawulire ogamba muze president w'olugambo myaka 3 okola lugambo okay olutalo no ngeri gye lulimu olutalo Iran we yamaze okwasuka ebikompola mu kugwanga lya Kata yabadde tagitinze ya base ya America eri mu Kata kuba ye military base esinga amaanyi mu kyondo kya Bwarabu yonna kumpi buli gwanga America inamu enkambi ya amagye naye eyo yesinga amaanyi mu kyondo kye kya Bwarabu so yakubye mpulirambu juzi nakugamba wano nti wabalukawo olutalo lwonna ekintu ekisooka okufaga emazima poko yatandika yawamba olutalo onagamba nkubye oli agamba tatukubye kati yo USA ne Kata bagambye nti ebikompola Iran byasindise babibakidde mu bbanga kale lwaki ya space bazisiba bwe babalaga nti bamaanyi so Iran egamba ye yakubye nekosa naye ekirungi kya byonna wadde Iran yakubye Kata ahenyedamu nerumba ne Israel kuba bakanyiza ne Trump yatudde ne minister ow'ensonga z'ebweru mu ggwanga lya Iran ne Israel ne bakanya nti olutalo basooke bayimirizeemuko bakira ceasefire fire gw'emuliro tusooke tukakanyemuko ku muliro gwe twadde tutwekasukira naye tebabadde bakamalawo ceasefire yo okubeerawo ate Iran nesooke kasuka ebikompola eby'omutawaana mu ggwanga lya Israel era ne bitta abantu bangi nina abantu benalabyawo nga bakomentinga ku video zaffe nga bagamba mbu mulimba Israel katasookera olutalo lutandikawo yakafirwa abantu 12 bokka baade bakomentinga ku video zaffe zetuteeka yawo ku Facebook page yaffe okay kaga mutulimba wano Israel mugamba nti abantu abeerako bafudde ate nga kasookedde olutalo lubeerawo Israel yakafirwa abantu 22 aje bw'obeera ng'oyagala okumanya olutalo bwe lutambula nga lulimu eggwanga lya America togobereranga BBC togobereranga Al Jazeera nga olutalo lulimu America olutalo nga mulimu eggwanga lya America nalo nga lujwenyigidde mubanga lulina amawanga ge luwagira bw'oba oyagala okumanya amawulire amatuufu togobereranga Al Jazeera togobereranga BBC kiringa wano bw'oba oyagala okumanya amawulire ga mpuuga amatuufu togobereranga BBS ebyo bibyo munnange sibimanyi ebyo bibyo naye ebyo baba bakuutira kadingidi kubanga olaba America omanya Bungereza giri mabega Al Jazeera wadde eri mu Buwarabu America yeginamu emigabo emingi BBC eri mu Bungereza simanga bino simanga Flash 24 simanga bikoze bitya ebyo togoberera baba bakuutira kadingidi babalage nti eri tebafa wabule no bebafa kati akadde kano bw'ogamba nti gwa amawulire go n'okumanya kwogenda kuba esingira ku BBC ne Al Jazeera mu abakomenting awo Israel efiiriddwa abantu abasoba mu 10 Batono mutalo luno bandi balete bakaba amaziga kale ku kanyugere kitono
Lubalusewa TV, mazima ku mazima.